August which year? Last year. Mamuli courtship, mamwagalana. Watandika August. Kati nga muli mu lava, mukwata kono as lovers or as friends? As lovers. As lovers. Oh, so kati ensonga za poliisi, ebintu okutuuka ku poliisi, Gaza wagezaako mukubira ku ssimu? Nagezaako kumukubira, yes. Abaita pickinga simu zange. Today wafunye chance eyogerako naye? Since nayogedde naye, first police ayogedde naye, then like agambye agenda kujja leero onkya. Then after that police yamugambye like ankubire tusobola kujja ffenna wa police. So ebintu ebitwala atya mu nju? Yasengu. Mu kusenguka n'asikamu ebintu byonna like tutwalire mu story. Byonna bibadde byange. Mwali mukyafika Gaza n'ekimu? Mwali mubeera muno? Sinatuna betuwiddeko nti akutiisatiisa oluvannyuma lw'okuvaayo n'oyogera ensonga zo. Wali antiisiza agenda kumuzita. Totiddemu engeri gwe tiddemu. And just why I reported the police. Kiki kyoyagala? Njagala ebintu byange byonna yatute ku nnyumba. Oba yabadde asenguka nga teyabiri? Lwaki tankubidde essimu? tulina akatambike tulabye katambula nga Gaza agamba oli sugar mami jasi mukwano gwe gukuluma. Siri sugar mami jasi aswadde. Atya kuswala. Bana yakuyise sugar mami. Okumubba sente mmeka? That I can't talk. I already talked yesterday. I already talked that yesterday. I can't talk about it today. Okay, Husna, gwe kikyowulira muli kyosinga okwagala okuva eri Gaza? Just ebintu byange. Wayogeddeko ne Gaza? Nayogedde naye leero after the police. Then abadde ambuuza uliwa to meeting. Then naganye. Waliwo abagamba nti waliwo akukozesa muteeke Gaza wansi. Kituufu si kituufu? Si kituufu, no one. Si kituufu. Era akukozesa? Si kituufu. Era mwabwe bamenya abakozesa ate bagamba alien skin yali emabega wakino. Si kituufu. Oli mukwano gwa alien? Wali omusinkanye? Simumanyi. Twalabye ebintu ebitambula ng'olina obutakkaanya ne Gaza. Ensonga zino ziriwa era biki by'omubanja? Ensonga ziri ku poliisi. So natuse poliisi bamukubire Gaza simu yagambye agenda kujja nkya tugende tunone ebintu. Saba oyongere ku ddoboozi. Tukusanze ku poliisi ekibuye ki ekibaddewo oluvannyuma lw'okulaba nga obanja Gaza ebintu byo. Saba otunyonyoleko ku ensonga kati bwe zituuse nawawo ziri. Natuse ku poliisi. Poliisi yakubidde Gaza simu. Then yamunyonyola like ebintu yatute ku nyumba. So Gaza yakiriza agenda bikuwa. We can't sit and wait again. Amanya gafu? Husna. Okay. Nga mukwano gw'omukyalo mami tusaba otutangaze ku nsonga Olympique omumanyiiko yali amanyiganye n'ono omukyala oba Afike mumanyi kuba namusangayo banvudde bweru nemubuuza nangamba yoyo bba wange omupya.
Era nina ne kamba, let me see. There's a camera jakulaga. Okay, let me speak English. Huh? Yeah. Cause about him saying that tamumanyi bamukozesa like taswala. Mbade sagala biyingiramu nga njagala I just be aside. Kyekyasinza okunyiiza. Okunyiiza like ekisinza okunyiiza video gye nalabye nga gamba simumanyi just a sugar mami. Eki mukulu we. Nina video yino nga nakava bweru yino ndoza. Yino nga tuliwoo no ogenda labeera yabase kufiiki bwoti. Katawo like what is this? Nina videos nyingi. Mbalaga ebirala oba this is enough. That's enough. Ndoza mumulabye tuli wakawo no nga waliwo nero tigani nga azaawo mukyalirako bakola ka recording awo pena ne twatula nange nzuno so I don't understand waba agambye mbutamumanyi ugenda okukoma enyumba ngalu anti nze navaamu nga omanyi nze I love peace of mind. So there was a lot of noise, not in a bad way. He's a musician. I know Valenzi we abaino berawo. They have fun, they chill. Nayenga on my side Charlie chinsumbu wabubinyo. Sometimes bajagala nebake byange. Oba kubenange music jenjagala nayenga nyumba yene ina one type of music. Gali nene kati nange ngajisagala chi I make things hard for them. Kuja every time kendeze. You know, I respected him, yeah, cause I respected my friend. Sagala tenta niko yomba na balenzi bafiki enyize mkwano gwange cause bawe namwa chitibwa ngachi boyfriend wa mkwano gwange nengamba mkwano gwange, you know what, let me go back to my place oshtegera cause nze nine wange na ye at my friend's place since 2017 mbera ne room ewe yeah. Tumanyigana from 2016 era she had those things since 2016 yeah nina ne videos endala ezadda nga tuli waka uwe ngare ebitu byebimu betulina atukola zipate za 2020 ne mu corona ostegera kati nendaga media wano kati it won't make sense. What I want from Fik is to be abantu bakulu olaba wadde omuntu yakunyiiza oba mwafuna problem era omuntu ojukira ekirungi kyakolera nojukira the moments you spend together on bed omuntu sharing obuliri naawe ino mu ekitiibwa. Is it true yawaba sente za massage? Is at Fiki's house taina ngoye taina anything, so what is not yours why should you take, although you are separating with someone who gave you like I don't know the audacity like they are full okutwala ebintu by'omukazi. Fiki tamwagala twina audios nga mugamba sakwagala nayagala sente zo audios beziri let us playing wano kati. Are you going to share them with me? Okay, I'll share them with you. Amusindike namugamba sina byengenda kuwa mukazi namugamba pa bintu byage mbugwe era kati oyogera nange bwotira kuba ndi wala singa nakuyiya amanyo yatuuka neyo video audios beziri zonna ziri audio nga musanvu nga mugamba nja kwokya mu nyumba sigenda kuwa wade spoon ebitali bibyo omukazi yakola ki yakola nsobi kumwagala abakozesa weakness yo nti ye yamukikize era tena yamwagala nnyo era I'm very sure it's because yamanyi mbu namwagala mweguya naye yamusanga nga China wallahi ndaira in the name of my mom everything is hers amazima gasigala mazima Fiki watu say because of her mu studio bayi batambula bonna mwerekera mu studio tulozenti yes yabadde asinga oteeka sente mu bintu ebisinga kwati badde tuyali omukyala muteeka mu sente sinti yali amuteekamu yali akikola with love yali ayamba bawe okurisinga buli mukazi asobola okuyamba omusajja owuwe osobola kuyamba musajja wo naye teyategeera mbu it will be like this at the end musajja yali yuza. That's what he said. Mujawuliriza audio yeke nyinyi ngagamba nze nali njagala sente era nazifuna I got it and you're useless zili awo mujaziwulira usina abadde talinayo mwana mu Fiki Gaza kwati no mwana gwe Fiki Gaza gwatambula naye oyo
oyo mwana wa Usuna bana be bona bazungu. Yeah. Era obo yagala tusobola kujja ku media n'abaana ba Usuna bonna bazungu bonna. Baby ndina ne baby njagala nnyo abeere nange mu weekends era ali wange. So akulaga ekifaananyi kye wano mulungi mweru muzungu. Get my mazalirayo ka baby nti oba oli kalime kayagala mbeona ddeyo. Yafuna, yeah, because Narisi Chimanyi, but the day when I got angry is the day when she told me that inandaga bruises on her body. Kuba yali ankweka ebigenda maaso. Nga yandaga just ruwafu aliyo just achiringa. So yali amutochalinga n'omutochalinga. That's what she told me. Era I saw. Era ndoza muso akulaba the scars on her body. Nangamba olubuto lwavaamu lwakuba fiki yali amukuba nnyo. It didn't happen when I saw, but she told me, and it was so sad. And she can't lie. Of course she can't. I'm her family here. Me, Masembe, we are her people. Don't tell you what the Muganda we were no. But she take it. Era that's where our family na yekati. Feba antuwe. Era tasobola kunimba. Yes.